okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabe waffe owa Adventure Production wasibye ntongera okwanirizaako nnyo Mukama waffe. Weebale nnyo, weebalire ddala kubanga otwagala ate oyagala n'okwagala Katonda n'okwagala ekigambo kye. Mukama akuwa omukisa. Nserabira kujjukiza nti bw'omala okulaba yagalizaako ne munno omulala musharingire naye asobole okuba ng'ayiga ng'ateekebwateekebwa ku lw'obwakabaka obugenda okujja. Mukama yeebazibwe kubanga atukuumye n'atuleeta okujja okuba nga tumuwuliriza. Ekyokuyiga kyaffe nno leero kiriko omutwe ogugamba okuwuliriza ekigambo. Okuwuliriza ekigambo. Naye nga tetunnaba genda mu kyokuyiga kyaffe, ngenda kusaba tusabeko. Katwebaze. Katonda kitaffe omuyinza wa byonna, mukwano gwaffe weebazibwe nnyo kubanga oli wa kusaasira. Otuleseewo tusobole okuba nga tulaba enkya olunaku olwaleero. Tusobole okuba Mukama nga tuteekateekebwa olw'akabaka obugenda okujja. Si nti Mukama batasobodde kutuuka mu lunaku luno babadde boonoonyi oba tebasaana. Ne Mukama kibadde kisa kyo naffe abatutuuseemu si kubanga nti ffe tusaanira, naye otuwadde omukisa okuba nga tweyongera okuba nga twongera okutegeera. Beera wamu n'offe mu byokuyiga byaffe bino byonna, tuwujjuze Omwoyo Omutukuvu atuluŋŋamye, kwe kusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tugambye nti ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba okuwuliriza ekigambo. Tugenda kuyiga olunyiriri lwaffe olw'okujjukira luvaamu Yokaana. Omuyigirizwa batugamba nti eyali mukwano gwa Yesu ennyo. Yesu gwe yali asinga okwagala. Naye ate ne Yokaana yali ayagala nnyo Yesu. Waliwo omuwandiisi omu agamba nti okwagala kusisimula okwagala. Love begets love. Nti okwagala Yokaana yategeera, of course Yesu yasooka otwagala, naye ne Yokaana okwagala kwa Katonda kwamujjula mu mutima gwe. Yali ayagala nnyo Yesu era Peter ne Yokaana be basinganga otuula ku lusegere lwa Yesu Kristo. Omuyigiriza yali asinga okwagala. Era wetulaba woba osoma ebitabo Yokaana bye yawandiika, bitabo bijjudde kwagala. I think yabeeranga nnyo, since yabeeranga nnyo ku lusegere lwa Yesu Kristo, yawulirizanga bingi. Buli Yesu bye yayigirizanga gwe byasookerangako ddala. So yali mukwano gwo nnyo gwe Yesu, kyemanyi nti oluusi yamubuuzanga n'ebintu ebiri pasono. Yatambula wamu naye nnyo. Kakati oba olaba nti awa, era bw'oba olaba awo aba atandika ebbaluwa eno eya Yokaana ekisooka, atandika ng'awa a personal testimony. Awa obujulizi obubwe, agamba nti ekyabaawo okuva lubereberye, kye twawulira, kye twalaba n'amaaso gaffe, kye twatunuulira, era engalo zaffe kye zaakwatako eby'ekigambo eky'obulamu. Nti wawuliriza essuula eyo, ebigambo ebyo, obwo bujulizi bwa muntu. Nti saawulira buwulizi, tebaŋŋamba bugambi, naye nakwatako, nawulira, amaaso gange ne galaba. Bamikwano, kyemmanyi nti buli muntu abeera n'obujulizi nga ye obw'obulamu bwe. Katonda engeri gy'amukutteko, Katonda engeri gy'alabye Katonda mu bulamu bwe.
obujulizi obwange busobola okukwatako, busobola okuzzaamu amaanyi, ne tebusobola kwenkana bwe weefunidde gwe bw'otegedde. Katonda osobola omusemberera nga gwe kusinziira ku engeri gy'otambuddemu naye. Biki byakoze mu bulamu bwo, engeri gye yeeyolesezaamu mu bulamu bwo. So Yokaana awa obujulizi obubwe, era waba abuulira abantu ababuulira ku kyayitegedde, kyamanyi, kyayiseemu, tababuulira byambu, tadipendinga ku byambu bunawulidde, nedda adipendinga ku ye nga ye kyafunye nga ye omuntu. Olunaku olwaleero tugenda okuyiga nga batugambye nti womala okuteeka ekigambo kya Mukama, jjo twayize nti ekigambo kya Mukama kitereke mu mutima gwo. Womala okitereka mu mutima gwo, olunaku olwaleero bagambye nti okuwuliriza ekigambo. Tuli mu mulembe edda bayirawo nakati bukabiriiti weebuli, ate nabwo bugenda mu memory card. Osobola oteekamu, tulina amasimu gano oluusi tugakozesa mu bintu eby'enjawulo, naye ng'ate tusobola n'oteekako bayibuli. Obeera ne kali akamapeesa oyinza obutateekako bayibuli, naye eno osobola oteekako bayibuli n'oba ng'olina wooli osobola okuddamu n'oscrollinga n'osomamu. Naye ate osobola n'okuwuliriza. Nze nnina bayibuli, drama bible, bayibuli yennyini nga bagyogera, nga kwegamba bagyogera mu ngeri ennungi, n'osooka n'owulira story oba story ng'eringa gye bazannya, n'ogiwuliriza bulungi. Kwegamba ekikuwa ekyokuyiga. Omuwandiisi yeyagezezaako tulaga nti waliwo abantu abamu abamubuuza tusobola tutya okweyongera okula mu mwoyo, mu mbeera zaffe ez'omwoyo, naye agambye nti atera obbagamba nti muwulirize ekigambo kya Katonda. Woba otambula, oba tugeze oli mu takisi, tugeze olina kyokola, ebiseera ebisinga olaba abantu nga bali mu kutambula ng'alina headsets, obugundi mu matu, alina kyawuliriza. Kati mu kifo ky'okuwulirizamu omuwandiisi agambye mbu ebiseera ebisinga agamba abantu mu kifo ky'okuwulirizaamu radio, lwaki towulirizaamu kigambo kya Katonda? Ekintu ekyo kikulu. Ekigambo kya Katonda buli w'okiwulira oyiga bingi. Ebiseera ebisinga newoba mba njoza oba nkola ki ntera okiteekako, naye ogenda owulira waliwo story gy'owulira. Of course Bible tugisoma, naye waliwo story gy'owulira kwegamba n'owulira ng'ate olinga gize bupya. Ekinsanyusa ku kigambo kya Katonda buli w'okiwulira kiba kipya. Ne woba wakisoma, n'oba nga wakisomako nga story gy'oli mu kuwuliriza oba gy'oli mu kusoma wagisomako dda, wagiwulirako dda, naye buli w'ogiwulira eba mpya, tekiggwaamu, eba mpya buli kaseera. So tulina okwemanyiiza okuwuliriza ekigambo kya Katonda. Nga bw'oba owuliriza ebintu nga bw'owuliriza ebintu ebirala, kyandibadde kirungi ne weemanyiiza okubanga n'ebyekwetolodde amatu go gayingiza mu kigambo kya Katonda. Tuyina bazita senses, naye mu Luganda sizimanyi bulungi. Tuyina senses Katonda ze yatuwa 5. Senses zino nkulu nnyo eri obulamu bwaffe. Tuyina ey'okulaba, ey'okuwulira, eya testi, ey'okuwunyiriza, ey'okukwata. Kati kwegamba senses ezo engeri gye tuzikozesaamu zireetera engeri gye tusobola, zituleetera engeri gye obulamu bwaffe oba empisa zaffe gye zibeeramu. Ebintu ebyetwetolodde bye tutera okukola. Kyova olaba waliwo omuwandiisi eyagamba, omuwandiisi gwe nsinga okwagala nnyo, kyasinze okuwandiika obutabo obukyasinze otunyumira obw'Abakristaayo. Agamba alina statement gy'akola n'agamba nti ebikolwa bye tukola ennyo bivaamu empisa. Actions often repeated, they form habits, and those habits become our character. Nti ebikolwa bye tukola ennyo bivaamu habit, ndoza z'empisa.
oluusi tweyisa mu mpisa ez'enjawulo n'empisa oluusi ze tutayagala naye nga weekanga tuzizimbye kubanga mulimu ebintu bye tuddamu. Kaŋŋambe nti okulimba kampa ekyokulabirako ng'ekyokulimba. Singa omuntu aba alwanyisa okulimba kati time nejja ng'agenda kulimba naye n'agamba nedda sijja kulimba Mukama tayagala nnimbe. N'akirwanyisa n'agamba nedda ekyo nkigaanye kanjogerewo amazima. Akaseera ako n'akawangula ne wekikomawo ng'era atuuse mu situation y'okulimba n'agamba nedda kitandika ofuuka empisa ye ogenda okulaba nga takyalwana kugaana kulimba kwegamba nga yeesanga awulira ng'empisa ye takyasobola kukola ki kulimba. Y'engeri y'emu ne gye tukolamu emize emirala. Omuntu waba walimba leero n'enkya alina okulimba n'oluddako ogenda olaba ng'alimbye kubanga w'olimba leero kino ky'olimbye olina okulimba ekirala ekigenda okunyweza kye walimbye okusooka. So weekanga nga toyagadde empisa ya kulimba ogenda okwekanga nga ne mu buntu obutono tosobola kwogera ki mazima. Bwe tutyo bwe tuzimba empisa zaffe oba enneeyisa yaffe. Akati ne mu kigambo kya Katonda gye tukoma okubeera n'ebintu ebitutwala ebirowoozo byaffe oba ne tubeera nga tulina bye tukola ne w'obeera nabyo nga woowuliriza ekigambo kya Katonda neefuuka empisa yo nga ebirowoozo byo amatuugo gabeera gakwegamba ebintu ebigayingiramu n'obwongo buzimbibwa ebintu ebigayingiramu bya mwoyo n'obwongo buzimbibwa n'obeera nga kwegamba obulamu bwo otandika okutambula nga tomala gatambula tomala gayogera tomala gakola ng'ofumiitiriza ku buli kintu ky'ogenda okukola ki okukola. So kintu kikulu nnyo okwemanyiiza yo sensi ey'okuwulira kyova olaba n'okutunula sensi ey'okutunula. Ebiseera ebisinga kye tulaba kigenda ku bwongo ekifaananyi ne kizimbibwa ku bwongo. Ebiseera ebisinga tulwanagana okuwangula ebintu ebimu ebikeme ebimu ne kubanga tubiraba. Omwandisi Samuel oyo omwandisi gw'ensinga okwagala agamba nti by beholding we become changed. Nti gye tukoma okutunula tukyusibwa. Kikyolaba amaaso go geetoolodde ki biki by'owulira biki by'oba wekwatako ebintu ebikwetoolodde mu society ebikwetoolodde bye bikola empisa yo bye bizimba kikyoli. Era kyova olaba omuwandiisi waffe ey'olunaku olwaleero yatuwadde amagezi n'agamba nti twetaaga okuwuliriza ekigambo kya Katonda era yagambye kigezeseeko olabe gezesaako ku kintu ekyo olabe. Twetaaga okuba nga twemanyiiza okuba nga tuwuliriza ekigambo kya Katonda tokoma kukisoma busomi lw'otaddewo obudde oba ku makya n'oyita mu lunaku ng'ate bingi kewasomye ku makya kwegamba oluusi n'okeerabira mwekegamba ebitutte ebirowoozo byo bingi. Fuba okulaba nga mu skedyo tugeze oba oli mu kuvuga mu mmotoka yo osobola oteekamu bayibuli eya audio n'ogenda ng'owuliriza meditatinga. Bw'oba nga tugeze oli mu kutambula essimu ng'ejjuddeko ebirala byonna funa space eya bayibuli teekako owuliriza beera ng'owuliriza weekuumire mu environment ey'omwoyo. Kikulu nnyo era n'okutegeera kwaffe kujja kwa njawulo n'engeri gye tulabamu ebintu ejja kukyuka ejja beera ya njawulo nnyo. Otandika okuwoomerwa ekigambo kya Katonda gye tukoma okumala obudde mu bintu eby'enjawulo n'ennyonta ey'okwagala ekigambo kya Katonda ebe ntono. Kyova olaba w'otuuka okusaba owulira nga osumagira w'otuuka osoma bayibuli olaba ng'ekubowa. Lwaki? Kubanga ebiseera bingi tugeze olunaku lulimu essaawa 24 ssaawa 8 wazimaze weebase kiro. Ssaawa endala kaŋŋambe nti ssaawa 10 essaawa ezisigadde zonna kukyadde ng'oggyeko 8 essaawa ezisigadde zonna wasabyemu n'essaawa teyaweze wafukamidde n'osaba
oba n'osomayo ekyawandiikibwa kimu ddakiika nga 2. Kati essaawa ezisigadde zonna n'ozimala kwegamba oli mitawaana gy'ese oli mu birala. Kati mbulira onooyitawo otya? Tulina okwekuumira mu kigambo kya Katonda bwe tunaaba nga tunaawangula. Gye tukoma okwewa eri ebintu eby'omwoyo, waliwo omubuulizi omu yali abuulira Pastor Ransgate n'agamba nti abantu abamu baagala okubeera abakristaayo ku Sabbiiti. Mu nnaku zonna 6 ayiseemu nga kwegamba ali mu kuzanya video games kana yatuwa ekyokulabirako eky'abaana b'abakristaayo nti omwana oluna wiiki yonna agiyitamu nga ne Bayibuli tamanyi, temugibikulangako, temugisoma oba temugisaba. Abakristaayo abasinga tebalina omwandiisi omu akiyita kyoto ekyokumakya n'ekawungeezi we muyigire ebyawandiikibwa. Abakristaayo abasinga tebalina budde na famire zaabwe kuyigiriza baana baabwe. Agenda ozuukuka nga abaana bekyebase, talina budde bw'agenda bayigiriza kwegamba ate alina okwetegeka mangu adduke ku mulimu. Abaana omukozi aliwo sisi naye mukkiriza ekigambo kya Katonda takimanyi nnyo. Abaana ne bazuukuka tebazuukukirako TV okomawo oluusi ng'era bakooye beebase, tofunye budde buyigako nabo. Kati n'osuubira omwana wo n'omutwala mu church ku lunaku olwa Sabbiiti, omwana agenda kubeera bigenda munyumira. Kyova olaba atuuka mu kanisa omwana ne bimubowa. Abaana batuuka n'abantu abakulu n'alaba nga bannaye omubuulizi bw'abuulira samoni n'asusa mu ddakiika 3 atandika owulira nga irritated, agamba ye ngo abuulidde nnyo naye tamala. Lwaki? Kubanga okwagala kw'ekigambo kugenda kukendeera mu mutima gwe, kubanga ebiseera ebisinga by'omala mu bintu ebirala bigenda bitta eri ennyonta, bigenda bitta desire eri ey'okwagala ekigambo kya Katonda. Kyova olaba omuwandiisi ow'olunaku olwaleero yatugambye nti weemanyiize okuwuliriza ekigambo kya Katonda buli w'obeera. Ne woba olina kasimu ka kabiritika nga kagenda mu memory card, at least teekamu ekigambo kya Katonda. Wuliriza mbeera kijja kuyamba okubanga ebirowoozo tebiwandaringa nnyo, okubanga weekuumira mu mwoyo. So abantu abasinga balowooza tuyinza okutambula ne Katonda ku lunaku lwe lwa Sabbiiti ne tutukula. Nedda, tutambula ne Katonda buli kanaku. Kyova olaba era abantu abasinga Sabbiiti bagikuumako kitundu. Abamu bamanyi Sabbiiti etuukawo ku makya ng'ali mu divine hour kasita eggwako bweti Sabbiiti eba ekomye. Era kyangu nnyo kyova olaba ebirowoozo byaffe olw'okubanga ebigambo byaffe mu wiiki n'ebirowoozo byaffe tebibadde Katonda, ne weesanga ng'emboozi ekubiddwawo, terina nawe ekwataganira ku lunaku lwa Mukama. Terina nawe ekwataganira ku lunaku olwo nti tuli mu lunaku lutukuvu lwa kusinza. Ng'emboozi etandikiddwawo kubanga tuvudde mu divine, etandikiddwawo awo nga tulinda ekyemisana, kwegamba mboozi ebadde mu wiiki. Ate kino wakirabye, ate bizinesi eri bweti. Kale kwegamba olw'okuba muba muludde okweraba, kati emboozi zonna ze mwayisemu mu wiiki ate ne muzinyumiza ku Sabbiiti. Kwegamba omuntu n'ava mu kusinza n'aba nga asigadde kyekimu. Lwaki? Kubanga tetweteeseteese kuyita mu nnaku. Kwegamba enteekateeka eno era njagadde nnyo ekyokuyiga, njagadde nnyo ebyokuyiga bino bye batuteekedde byakuyiga birungi, bikwata ku ffe, byakuyiga birungi, bigenda tuzimba bya buli kanaku, si bya mulundi gumu. Batukubiriza okuba nga twenyikira mu kigambo kya Katonda buli kanaku, buli ssaawa. Ne woba wasabye ku makya sitaani n'akukema, osobola okufiira mu kibi. So twetaaga okuba nga tutambulira mu mwoyo, nga tutambulira mu kigambo kya Katonda nga bwe kiri. So omuwandiisi yatukubiriza
yatukubiriza n'atugamba nti twetaaga yakubiriza yagamba nti alina abantu bangi ab'enjawulo bagamba nti muwulirize ekigambo kya Katonda tetukitwala nga kya lusaago tukiwulirize kisobola kintu kitono nnyo nga bagamba nti empeke emu bweti oba ogenda okulima osimba empeke emu oba kala ebbiri abamanyi ebbiri bazisimba nene empeke emu kampa ekyokulabirako oba wali olimyeko soya kyekibala ekimu ekigejja nekizaala naye soya osimba empeke egyo emu naye olaba ekikolo kya soya ekivaayo oyinza n'okwewuunya ng'osimbye empeke egyo so tozanyisa kigambo kya Katonda n'oba osomye ekyawandiikibwa kimu kyamaanyi nnyo okuba nga kikuyisa mu lunaku tulina okuba nga tukuuma ekigambo kya Katonda nga tukiwuliriza kirina amaanyi mulimu amaanyi mu kigambo kya Katonda ekigambo kya Katonda kitutukuza kyova olaba Yesu yagamba mu Yokaana 17 nti batukuze okuyita mu kigambo kyo kubanga ekigambo kyo kitukuvu ekigambo kya Mukama Katonda kitukuvu kyekisobola otuwanguza ekibi tekisobola otuwanguza ekirwadde ekyekibi kyetutambuliramu tewali bulwadde buluma bantu obulwadde obutuluma obugenda otuzikiriza buva ku bulwadde buno obutwala omubiri naye obulwadde obugenda otuzikiriza ne butusubya n'eggulu bwe bulwadde obw'ekibi engeri yokka gye tusobola obuwonamu nga twekumira mu kigambo kya Katonda Mukama akuwa omukisa nga weekumira mu kigambo kya Katonda olunaku olwaleero genda odownloadinge audio Bible drama Bible nungi nnyo nsobola ogirecommendinga genda odownloadinge gundi eyo batandika owuliriza olabe ekyenjawulo test and see the goodness of the Lord nze ntestizeeko manyi kyekitegeeza kirungi nnyo naawe ojja kuwa obujirizi olabe nti kiba kirungi nnyo kikuyigiriza ebintu bingi kikuyamba n'okuba nga kwegamba otambulira mu mwoyo Mukama atuwe omukisa tugenda kwewongayo nate n'okusaba katusabe Katonda kitaffe tukweyanziza nate weebale nnyo weebalire ddala kubanga otuyigiriza otujjukiza nti ekigambo kyo tukyetaaga wagamba mu kigambo kyo nti omuntu tabe mulamu wokka naye lwa mmere yokka naye na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda tuyamba okuba nga tunyikira mu kigambo kyo tuyamba okuba nga tuwuliriza ekigambo kyo okuba nga kituwonya kitulokola okuva eri ebibi Mukama beera wamu naffe tusaba otulungamye twongere okuwaayo olunaku luno Mukama luwa omukisa leka olunaku olwaleero lubeere lwanjawulo lwongere tube nga tukusemberera abalwadde bawonye abakwetaaga Mukama abatalina bagabirire abeetaaga ekyokulya tusaba obagabirire ng'ekisa kyo wekiri tweyanzizza Mukama kubanga obadde mwesigwa era owulira okusaba kwaffe kubanga tusabye nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe amiina Mukama akuwe nnyo omukisa nyongera okutumirako kuba abantu baffe abatufollowinga ku Avento Production Mukama abawe omukisa mwebale nnyo mwebalire ddala amiina okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo